akasembayo akatwecce era nga twecce tuba tufulumamu okugenda okulaba ate ebiri ewalala. Tuli Kibuye nano ngaalinga omulalu tuli Kibuye kakati awo ku Kasasiro twagala tu abantu bawo Kasasiro bamudisposinga ate kati kasooke twesomese Kasasiro. Okay, buterevu hafi ne Saimo n'omulabi wa telefayino omulungi bwakedde olunaku lwa Mande wiiki etandika naye mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiranyo nga wano Kibuye wenyimiridde akakuba akatansa okubanga kafuyirira mpola mpola gwatanasimbula kuva waka janga wetesetese bulungi ezo kubanga gyoli obudde bukyali bwakasana naye wano wetuli akakuba akatansa kafuyirira jangu n'ekizibaawo kyo ng'osimbula okuva ewaka. Weewaawo kuva olunaku olw'omukaaga enjega bwe yagwa wali mu kitundu ky'ekiteezi mu Lusanja Kasasiro we yayimbuluka n'aziika abantu ab'enjawulo ate nga Kasasiro watera okusuulibwa ebitundu bingi nnyo. Kasasiro watukuŋŋaanyizibwa mu kibuga Kampala wempitidde n'ebitundu kulina Makindi ewa osanga ku nguudo ez'enjawulo Kasasiro alinga ono nga bw'omulaba wano wendi ndi Kibuye. Ekyebuuzibwa wakati nga abatuuze ab'emukono bakyaganya okulabika nti KCCA etwalayo Kasasiro nga n'ekiteezi emmotoka tezikyakizibwa okuba nga zitwala Kasasiro. Ono Kasasiro agenda kuba agenda wa? Nwe ntukidde mu kifo kino ntegezeddwako nti amazeewo ennaku bbiri okutuuka okulabika kayinga na bw'ati bw'otuna ku ludda luli n'otunula ku mukono guno ne wano wenyimiridde Kasasiro wali ku luguudo lwonna n'okwambuka. Kati ekyebuusibwa abawangalya mu kitundu kino abakolera muno bo abasanza bagenda kukikwasaganya batya mu mbeera eno wakati nga Kasasiro ali wano. Wano wendi njamba nfunewo kubakolera muno batubulire bo Kasasiro ono agenda bayisa atya wakati nga bakola emirimu gyabwe. Omukulu taata wasuutya yentaata ku telefayino neyanza nnyo ssebo. Amannya gange nze Kiwalabe Charles, naye nga Kasasiro ono gavumenti etugayaliridde kubanga ekitundu kye baali batuwa ekyekiteezo kyali kitono nnyo kusinziira Kasasiro ali mu Kampala, ate nga bagambye nti emukono babagobye tebagenda twekayo Kasasiro gye baali baagula. Kakati awo gavumenti yaffe tugayaliridde ng'abantu tugenda kufuna endwadde nnyingi okusinziira meeya nga bwe yayogedde nti n'ebimotoka ebimu bipaakinze ku makubo tebikyalina ebiteeka Kasasiro. Kati embeera eyo etuyisizza si bulungi. Mukolera Kasasiro ali bw'ati ono amazeewo ebbanga ki? Oyo wa nnaku bbiri. Entuuma eyo yonna ya nnaku bbiri. Kasasiro badde bamutwalira mu bbanga ki? Babadde bamutwala buli lunaku kumpi ng'emmotoka ejja n'etwala, naye kakati olwaleero oyo wa nnaku bbiri tannaba kutwalibwako. Ono bagenda mujjawo ddi? Mwafunye communication yonna? Tetannaba kumanya lunaku ki oba ddi kubanga n'emmotoka zennyini meeya yatugambye zijjudde Kasasiro baadde bagala zitwalako entebe eyo ne babagamba nti tebajja kusobola kukola tebajja kusobola kutwala kuyiwayo Kasasiro. Kusoomozebwa ki kwe musanze sofa wakati nga entuumu ya Kasasiro eri bwe? Anti era ekyo kyenkugambye emabega wali nti tugenda kufuna endwadde olw'ensonga Kasasiro yagiramu ebintu bingi ate tukolera wano. Kati awo situmanyi lunaku ki Mukama lwanatusaasira ne bajjawo Kasasiro oyo ne bamutwala. Kyemusaba bekikwatako kati sofa we twogerera kye tusaba bekikwatako batuyambe babeeko ne we batuteekera Kasasiro oyo emmotoka zemuno ne bafuna ekifo bwe bamuyiwa kuba tetuyinza kukolera mu bifo bifaanana bwe biti. Ye byonna tubyogera. Kasasiro bajjako ssente meka omutwala? Kasasiro simanyi bulungi bbeeyi yayo okumutwala naye nga abamujja we tumuteeka simanyi bbeeyi bulungi naye ffe tuwampooza ebiseera ebimu. Kati bano bakwataganyizaako ku wano bo ne bajja bateekamu ssente zaabwe ne bamutwala. Ku ludda luno we mukolera waliwo Kasasiro ne ku ludda wali we babisse ekigundi ekyo nawe waliwo Kasasiro. Essebo mwenga mwabawangalira muno bakulembeze bayogeddeko nammwe ku nsonga bweti? Asunnaba kukyogerako ekintu ekyo kubanga kino kyakagwawo era kimaze endoozi ennaku bbiri okuva kiteezi bwe yagwamu. Nasi kwokolera bw'olaba nti ono wa nnaku bbiri bwezeeyongerako ennaku endala ajja kuba kufunzizza. Era tunaba tetukyalina we tukolera kubanga kati Kasasiro ng'oba omulaba yenna oyo wa nnaku bbiri bubiri newe zinaagenda ennaku nga nnya tujja kuba tetukyalina we tukolera.
naye tusaba abakulembeze beekubemu batunoonyeze bwe bateeka kasasiro esebo. Omukulu wasuze otya? Bwakedde ssebo. Tambula bitya? Bityo. Okwasaganya mulimu ki wano? Emirimu nnajjanjawulo mukama wange. Ndi wa events. Oli wa events? Yes ssebo. Nawe okolera mu kitundu kino? Ndi ntambuza byakulya nkesi nga bizinesi zange. Byakulya kinaki? Kikomando, kyayi, muceere byonna. Bwe muwala okukozesa ebyo byonna bye mukozeseza mu kaseera kano nga temunawo musula kasasiro mugenda kukola mutya? Nkesi nga nze ndi nkolera mu katale. Kati ngaffe buli kanaku bagenda batujjako nusu bisatu tetulina kyekitutomambu nakikwanga buli kanaku emmotoka ejja nekola ki nemutwala naye kati nga wano bo tebafaayo nnyo kati ate newammwe kati tebalina bamutwala waffe nga bo bajja buli kanaku kuba bamujja mutasulamu anti kati essaawa zino emmotoka tezikyakizibwa mutwala gizibadde gimutwala nkesi kati nga KCCA yeyina okiyiteekako amateeka ne gakasasiro tulina musaawa tebalina gayalamu nataabewo tebalina wage tebalina byatugamba ebyo byo kenyini KCCA yeyina okuteekamu ekyo ekintu ki amaanyi wabula siffe bantu yeyeesalawo negaya tugende tujjemu kasasiro mu bantu wabula siffe ki mujjamu atefune we tumuteeka kati nga yo KCCA efiireyo nnyo ku kasasiro eri abantu ng'emujjawo ku bantu bonna telefayina eyaffe ensonga bwe ziti bwe ziri wano wendi ndi Kibuye abamanyi ekibuye ng'oyambuka odda side z'Emmengo wewali kasasiro ono ate tutegezeddwako nti ono yakamalawo just nnaku 2 ate nga bwolaba bakyayongerako ate kasasiro era omulala kitegeeza nti bw'atwala ennaku zino endala mu maaso awo kijja kubeera kizibu nnyo ddala okulabika nti abawangaalira muno n'abakolera wano bizinesi ez'enjawulo bajja kuba bakosebwa ng'omukulu bwagambye nti bw'amalawo akaseera bajja kufuna endwadde ez'enjawulo so tusaba ekikwatako mu kaseera kano embeera tenaba kutabuka ebengo ekwasaganyizibwa weewaawo nga tukyali mu kunyolwa lw'abantu baffe abafiiridde mu njega eyabadde ekiteezaawo ate bwe twogerera n'omulimu gw'okuyeekuula abantu abalaalidde mu kasasiro wansi awo gukyagenda mu maaso nze Divoshi Matovu ntambudde Robert kale tweyanzeege embeera bwetyo bweri era bw'onaakola observation okwetoola Kampala yenna ojja kulaba nga abantu abatubidde ne kasasiro mungi naye nga tetunateeka pressure ku gavumenti okubeera ng'eyiya we tulina oteeka kasasiro ddala ng'ow'ebitundu ebyo biri public then ewaffe mu maka gaffe tusobola okubangawo engeri esobola okuba nga tuziyiza kasasiro okuwera.